الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومدبر الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي عد دولة بعدله وجعل عاقبة للمتقين بفضله القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خليقته فلا يدافع والآمر بما يشاء فلا يراجع والحاكم بما يريد فلا ينازع أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله يا معشر الحاضرين واحذروا ما حذركم الله من نفسه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله فأكثروا ذكر الله تعالى واعملوا لما بعد الموت فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يحجعون وبالأسخار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين atenderezebwa oyo nnyini buyinza nnyini maanyi ayina obufuzi obwenkomeredde ku ntebe kwatudde tewali yagenda kugituula kate tewali yali agituddeko tayina musika eyeeyimirizaawo yekka kyakoze kyonna tewali amuvunaana ffe tuli baakuvunaanibwa tumwebaza okubeera ng'akyatutadde ku mwaliro gw'ensi eno bw'oba toziise oba togenda kuziika togamba nti teri afudde ekiro tekigenda kuyita wabula afa n'omusana guno gwe tulimu teguyinza kugenda wabula aziikibwa ekiro kusuza emisana kuziika oyiye mutonzi otuulangamuuko nnyo n'olowooza ennyumba yaffe eya pamanenti gye tugenda okubeeramu olubeerera ye nnyumba gy'oyingira enkuba ne bwetonnya obudde ne bwe bukola butya oba oteekwa okugiyingira oteekwa okubeera ng'ogirowoozaako omusana bwe gugenda nga tolowoozezza ku nnyumba eyo obeera weeryazaamaanyiza ye nnyumba yaffe gye tugenda okubeeramu olubeerera paka eyatutonda lwali tujjayo eyo ennyumba teyeetaaga nsimbi teyeetaaga bitiibwa yeetaaga mirimu emirimu giruwa ya man istaghala biduniyahu owange gwe atawaanye n'ensi okwekokolera kukulemye okola by'abantu okusaala kukulemye nti nnima byolima binaagenda okuteekako nga bakubika bagenda obbikungula balala kad garraka dduniya tuula al amal Eddunia kulaganyisizza ebiraganyisa eby'obulimba
nakugamba wal mautu yaati baghta bimaana fujia n'okufa kujja kibwatukira wal qabru sunduqul amal kaburi essanduuke y'emirimu bw'ojjamu engatto zo n'otuulako mu kifo ekyo ky'olimu ozze ku bintu bye bitaliiko musika tebiriiko mwana tebiriiko mukyala bibyo anta binafsik ebyo twandibikoze tuteekamu ne sayansi tuteekamu amaanyi tuteekamu amagezi lwaki byaffe naye weewunye tubikola bayizawe ate bye tulekera abantu ne tubiteekamu sayansi ne tubiteekamu n'amaanyi naye nga bagenda birwanira nga tonnaziikirwa bino ebintu bibyo bino bibyo togenda genda na Allah kyatatutuma katonda kyatutuma kyogenda nakyo bino bibyo era Allah wekitiibwa eno hadithi al-Qudsi bwe yali ayogera nga Isa kuno wekitiibwa nabbi Muhammad yagamba ya ibadi abange mwe baddu bange innama hiya amalukum gino gy'emirimu gyammwe uhsiha lakum njibaterekera thumma uwaffiikum iyyahu oluvannyuma njibasasulenga munsisinkanye n'agamba faman wajada khayra falyahmadillah bw'osanganga ekirungi tendereza Allah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa bw'osanganga ekitali ekyo tonenyanga onenyanga mwoyo tumulajanira okussa ebyengera n'emirembe kuwa ekitiibwa nabbi Muhammadi eyatuleetera obusiraamu twandibajjeewa mwanditujjeewa singa tuyitibwa mannya ki yeggwe nange okububeera wabusabaani singa gaali magezi gaffe yandisoose okubeera kino yandibadde Abu Talibi taata wa nabbi Muhammadi eyamukuza amututteko Basra basuubule Eshami batuuka mu kitundu Basra basangamu omusosolooti abayita bajje balye ku kijjulo Abu Talibi akyama amubuuza omwana aluwa gw'obadde naye nti awuli mwana muto nti ekijjulo yategese ky'abakulu n'abato n'omwana muleeti ayagala okumanya ekituufu kyenyini kuba yamulabanga ekisiikirize kimutambulirako ne bamuleeta ne bamaliriza okulya n'amubuuza olaga wa tugenda Shami mpaamu njogereko n'omwana ono n'amuzzaako wabbali ono ye taatawo taata wange yafa ate maama wo naye okkiriza okubikkulako mugongo n'akyuka n'alaba empeta n'amugamba ddayo otuule n'agamba hatha sayakunu sayyidul alamina ono ajja kubeera kabaka w'ebitonde wasayabuathuhu llahu rahmatan lilalamina Allah ajja mutumanga kyakusaasira eri bitonde nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama bwe yaweza emyaka 8 bamutumanga Abu Talibi waali yamugamba okujja wayegambe la ilaha illa Allah yagaana okubeera omusiraamu yabafa agamanyi goli nago n'obusungu ng'otamidde ani yandikutaasiza muddu wa Allah mulungi ani yandikutaasiza naye kino Allah okukikuwa bagamba nti Allah w'ekitiibwa ne waataani tuwadde kintu kirala baswaba ba nabbi Muhammad bagamba Allah ne waataani tuwadde kintu kirala kyonna n'atuwa obusiraamu kimala Allah w'ekitiibwa naye gwe okuwa obusiraamu nangamuuko nti nzaani ng'abantu bagenda kulaajana rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin bagenda gamba abantu takkiriza singa tubadde basira nga tekikyasoboka ene edduwa gisomanga nnyo omuntu okuva mu busiraamu kyangu edduwa eno gisomanga nnyo ya muqalliba alqulubi owange omukyusa w'emitima thabbit qalbi ala diinika nyweza omutima gwange ku ddiini yo muqalliba alqulubi omusalamu bamubuuza dduwa ki nabbi gye yasoma yamuvanga ku mumwa ya muqalliba alqulubi owange omukyusa w'emitima thabbit qalbi ala diinika nyweza omutima gwange ku ddiini yo nkubiriza omwoyo gwange nejja mmwe okubeera nga tutya Katonda entanda esinga okubeera ennungi yeyo tutya Katonda ow'ekitiibwa Allah ayagala bamutya era nga bwe yatugamba innal muttaqiina fi jannatin wa uyun abatya Katonda bayina mu jjana amasamba awo Katonda yali ayogera ku gadeni zino ezibeeramu embaga naye ate gadeni ez'omu jjana ndala
size zino zo ziri ez'omujjana zigenda kubeeramu ensulo zigenda kubeeramu emigga nga Katonda azitegekedde abamutya inna almuttaqina fi jannatin wa uyun nagamba akhidhina ma ataahum rabbuhum bagenda kutwala ebyo byali babawadde omutonzi lwaki innahum kanu qabla dhalika muhsinin abantu abo balinga balongoosanga sizoni bwe yatuuka bakeeranga miziki bajjanga ssaawa 65 balinga balongoosa nga baagala nnyo Allah basiime innahum kanu qabla dhalika muhsinin aina almuhsinuna agenda abamenya kanu qalilan min al-layli ma yahja'u bebakanga akaseera katono nnyo wabil askhari hum yastaghfirun ne basluka ekiro mu ttumbi ne beegayira Allah okubasonyiwa ekiro mulimu sirrul ilah ekyama ky'omutonzi okutugamba okumusaba oyimuka ekiro omusabe bw'otunuulira ebintu byonna Katonda byateeka ekiro olabanga byonna biri mustaqim buli kiro kyonna buli kimu kyonna Katonda kyateekawo nti kiro yagamba okusaala layiri kiro bw'otunuulira abantu abaasituka ekiro nga bayina ebizibu Allah n'abibajjamu abaasaba n'omuntu yogamba nti bino anaabimuwa naye n'asituka Zakariya yasituka kiro okusaba omwana ali mu myaka 10 omukyala ali mu 8 tunuulira yaqiini eyo naye asituka kiro arajana idh nada rabbahu nidaan khafiya mu kiseera we yakowoolera omutonzi olukowoola olw'ekyama lwaki famire ereme kutegeera nti asaba mwana ate baamala ne bategeera mugawo Zakariya omwana gw'osaba oyo waki ku myaka egyo gy'olina قال ربي إني وهن العظم واستعلى الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا ناقام أي الله أما قوم بقانا قام زكرا شي وكنفوا نوم تقولي مسيزا سكو سبانا قدوا نوتانيا نكرا نكو سبانا موانا أنا سكيلا سكيلنا بانتوا آل يعقوب أيمري المسجد جوف الليل كيلو أيمري بيت المقدس Allah wekitiibwa n'amukoowoola bw'amukoowoola n'amugamba fadaadatuhu lmalaika malayika n'emukoowoola ya Zakariya wange gwe Zakariya nkusanyusa n'omwana musaddikan bikalima agenda okubeeranga nga akakasa ekigambo wasayida nga mukulembeze wa husura eyekuuma eri abakyala wa nabiyan min as-salihin nga ali nabbi omubalongoofu amusanyusa n'omwana ya Yahya n'erinnya yayogera naye nga olwaleero bw'olaba omwana Adamu akutuka n'okusuubira kati embeera eno yonna abantu gye balimu omuntu abeera awo n'agayi Katonda lwaki tagikugjeemu golooza embeera yalubeerera obuzibu obulina tutuweebuuza ku bigambo Katonda bye yayogera mu Qur'ani ey'ekitiibwa twebuuza ku by'abantu ne twewunya eby'abantu n'atendeka tubitwala nga kikulu honi bw'osomanga mu Qur'ani Katonda ekigambo n'akiddamu emirundi 2 fumiitirizanga mu lwaki okutuuka okugamba nti fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra n'akiddamu emirundi 2 ebino eby'omuntu ayogera nagawa yayogedde okumanya yayogedde ne galubindi yagijjeeko baba yagijjeeko kyeki ya Allah wekitiibwa lwaki ebyo toba nti owaayi lwaki Katonda yakiddamu olowooza embeera eyinza okubeerera olubeerera eno omukkiriza yenna abeera wakati wa raja wal khawfu okutya n'okusuubira ate nga n'okusaba Allah wekitiibwa Allah yataasa Abayisirayiri Firawuna be yabonyaabonya emyaka 10 n'abajja mu buzibu baali batasuubira naye tunuulira omutonzi banne Qur'ani ennungi Allah yatuwa Qur'ani abantu ba Nabbi Muhammad Qur'ani teyina kiyalekayo bw'oba osoma Qur'ani n'ogitegeera oba weesiimye Musa okulota ekirooto manya Firawuna okulota ekirooto omwana anamujja mu bufuzi ajja kuzaalibwa ku mulembe gwe n'asala abaana baasala tebayogera basala abaana omugasebo Katonda tusaze tubadde tusaba tulekeraawo kati mulekeraawo guno omwaka temutta okujjako muti ate n'alaga amaanyi Musa n'azaalibwa mu mwaka oguttibwamu
Haruna nazalimu omwaka ogutattibwamu. Tunuulira omutonzi. Gwera teweewunya mutonzi. Gwe gubeera oliyita lya muzannyo diwanika. Ensano giyita ya muzannyo okugiseeteeza. Naye n'obeeraawo n'otukutukanira kiiri. N'obeeraawo ne weerali gwe weetonda kulowooza takumanyi. Waliwo abeeraawo n'aga anneerabidde akwerabidde atya. Akwerabidde atya. N'olwekyo situka ekiro omusabe. Omusabe. Nabbi Daawuda yali nabbi ate nga kabaka. Kyali ekiseera kimu n'agamba waaye kantambuleko ŋŋendeko ndaba abantu b'enfuga baŋŋamba ki. Daawuda n'atambula. Bw'atambula yasanga omusajja n'amutoola salaamu alayhi wa alaykum salaamu. Waaye obufuzi bwa Daawuda obugamba ki. Daawuda yandibadde mufuzi mulungi naye ate ali emmaali y'abasiraamu gye baleeta eya zaka. Daawuda n'agamba bano oluyimba lwe bayimba kati sigenda kwebuuza ku mulala. N'akoma mu mihraabi asaba Allah mu omulimu. Daawuda asaba Katonda, nabbi wa Katonda. Era Daawuda bwe yateeka ekyenyi wansi, Allah n'ayanukula edduwa ye. Walakad aatayna Daawuda minna fadla. Daawuda twamuwa obulungi obuva gye tuli. Ya jibaalu awwibi maahu, nsozi gwe mutendereze ne Daawuda. Wattayru n'ebinyonyi. Wa alanna lahu lhadid, twamugondeza ebyuma. Daawuda Mungu yamugondeza ebyuma. Ne bwe kibanga kyuma kinene nnyo nga kyenkananga empagi eri, ye Daawuda yateekangamu ngalo ne kyebejjula, n'aggyako enkata gy'ayagala n'atandika okukola ebyuma, n'atandika okukola ekyambalo. Yamugamba ani imalu sabigaati wa kaddiri fi sardi. Bw'oba okola gaziya ebigundi ebituli omubiri gufune bwe gunasiza, wa amalu saliha, mukole emirimu emirungi. Inni bima ta'maluuna basiir, ebyo bye mukola ndaba. Daawuda yakolanga n'agaziya owa capati alwawo ate agira n'amaanyi naye ng'agira kyuma. Olunaku Daawuda yakolanga ekyambalo kimu nakitunda dirhamu 600, n'aggyamu 10,000 n'atwalira famire ne balya, n'aggyamu 20,000 n'agenda n'asaddaaka ku saddaaka. Mutuye baddu ba Allah abo bonna basaba Katonda. Naye gwe lwaki tomusaba Katonda? Ebintu byonna bw'obitunuulira byateekawo ekiro byonna biri mustaqiim. Obulaba Allah w'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammadi yazaalibwa kiro era maama wagambwe mmala omuzaala yannimusiza ekitangaala ekyannimusiza n'ennengera embiri eshaami n'ennengera obutale n'ennengera ensolo n'emmanya gwenzadde kabaka w'abakabaka. Kabaka w'abakabaka manya gwenzadde kabaka w'abakabaka. Golooza okuva omuko okutuuka eshaami mayiro mmeka? Oziyiza kuva wano nagenda eri ku politics. Waliwo akagendo omuntu w'oba otambula w'otambulira n'otambula ennaku 2 ennaku 3 oba 4 oba mwezi, naye maama we yalengera n'amanya nti ono gwenzadde kabaka w'abakabaka. Nabbi yazaalibwa kiro. Omukazi yali mu nnyumba nga bazaala Nabbi Muhammad, yagamba tewali kyabula, buli kintu kyonna kyalabika olw'ennuuru gye yalina. Era Abdul Muttalib baba batudde ku Kaaba banyumya ne Bakuraishi banne. Omuyahudi najja n'ababuuza naga ekiro kya leero mukirabye mubaddemu ki? Kirabika Nabbi ow'enkomera azaaliddwa. Mugende mulaba abaana abazaaliddwa ekiro kya leero. Abdul Muttalib abayawo nga bamugamba Amina yazadde omwana. Omuyahudi kyava muga tusookere ku oyo omwana tugende tulabe. Kuba yali amanyi obubonero. Abdul Muttalib n'atuuka ewali Amina n'amukubisa omwana. Omuyahudi kyava muga saba ku mwana tumulabe, ayagala kumanya. Bali baali bamanyi obubonero nga toyinza kubalimba. N'amuleeta omwana n'amugagira tulabe ku kibegabega, n'akyusa ku kibegabega kwasookera ku mpeta, amaaso gasookerawo, n'agamba y'ono omwana gwe mbadde gamba. Obwakabaka Katonda abujje mu Bayisirayiri abulese mu Bawarabu. Abaddu ba Allah twogere ki tuleke ki? Mikwano gyange bakkiriza twogere ki? Buli bintu byonna buli kintu kyonna Allah w'ekitiibwa kyeyateekawo ekiro ekyakolebwa ekiro. Bw'olaba w'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammadi, Allah mu kumutambuza Israi wal Mi'raj yamutambuza kiro. Subhana alladhi asra bi abdihi layla, yayawuka n'oyo yatambuza omuddu w'ekiro. Min almasjidi alharam ila almasjidi alaqsa, ng'amujja ku muzikiti ogw'emizizo ng'amutwala ku muzikiti ogwesudde emizikiti egirambibwa. Linuriyahu min ayatina, tumulage ku byamagero byaffe. Nabbi agenda, Jibrilu yamusanga yeebase, zuukuka, funa wuzu,
Sala yera akabiri akyo kiba kitegeza obanga ogenda kutambula kibi nnyo omusiraamu n'obulwa wuzu ng'ogenda kutambula toyina wuzu kirungi obanga ogenda kweba kabeera n'owuzu omusiraamu otambula otya nga tolina wuzu bw'oba olina ku budde sala yookera akabiri osaba omutonzi ko nabbi yagamba safaari kibonerezo lwaki ova olaba nga tusalako era akabiri zuhuri asiri bbiri owulidde naye ova otya ewaka n'afuna wuzu n'asaala n'amaliza neemukunguza ensolo neemutuusa Baitul Maqdisi n'asiba ensolo ku muti n'ayingira omuzikiti agenda okusangamu nga Allah mukuŋŋaanyiriza bannabbi yagamba nalabamu Musa nendabamu ne Ibrahim be yali amanyimu n'abagamba muterere tusaale basaala eswala ya nabbi Muhammadi ebigambo byasoma byali byabwe bye baali basoma ku lw'endagaano eri gye baakola Allah wekitiibwa gye yabakozesa kyova olaba nabbi yali nabbi ng'akyali ku mugongo gwa maama ne taata bano bakola endagaano ne Allah naye gwe bakolerako endagaano tebamumanyi latu'minunna bihi walatansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri bw'anaabazze munaamukkiriza era munaamutaasa n'abagamba mukkiriza qalu akrarna bagamba tukkiriza fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin mujulire nange ndi wamu nammwe abajulizi n'abagamba omuntu aneebulankanya agenda kubeera mu bantu aboononefu ekiseera kituuka nabbi sallallahu alaihi wasallam amala okubasaaza era akanga zino atambula agenda waggulu ate baasazizza bano abasanga waggulu bamwaniriza marhaban binnabiyi swalih tusanyusa okukulaba nabbi omulongoofu twakola endagaano twali tetukumanyiye ggwe katonda nga akwagadde n'akuleetako eno ng'oli mulamu la hawla wala quwwata illa billah tomuyita muntu wa muzannyo ovanga ku muntu ayina amaaso ne gakuba mu mayiro 5 n'akubuulira ebiri mu mayiro 5 ovanga ku muntu ayina amaaso nga gakuba mu ntaana n'agamba gundi ali mubi tovolaba ebintu byali biyala nnyo mu kutereeza abasiraamu mu kusaala yatunulanga teyatawaana kutunula mabega tugundi yabalabiranga wano yayina akantu akamulaga abantu bano bonna gundi toteredde gundi tereera si muntu wa muzannyo abaddu ba Allah bulina okuva ku nabbi Adamu okutuuka ku Isa bonna bategeera nabbi Muhammadi naye nga bawulira linnya tebamumanyi tuvola ekiseera kyatuuka Sulaimaani agenda alagira empewo okumusitula ne zimusitula n'abakungu n'abamanyi n'abantu baloozeemu n'atuuka mu bbanga n'awulira ng'akoye n'abagamba munziseekooko wano ne bamussa n'awummula amajini ne gafumba emmere ne gamala okufumba emmere gaasookeranga ku bamanyi ne gagabula ne balya ne bamaliriza okulya obukoowu ne buggwamu ne gamusitula ne gakumukuba ku haramu n'agenda n'akola umura n'amaliriza okukola umura abaana atera okusitula akoowoola abaaliwo n'abagamba ayyuhal haadirun abanga abakuŋŋaanye mu kifo kino ekifo kino kye mukuŋŋaanye mugenda kutukamu nabiyul arabiyu nabbi omuwarabu sifatuhu kadha wa kadha ebitendo bye bwebiti na bwebiti yu'ta an-nasru ala man nawaahu agenda kuweebwa okutaasibwa eri abaana amulumbye la yakhaafu fi llahi lawmata laa'im tagenda kutya kunenya kwa munenyi yenna n'abaamunenyezza abaaliwo ne bamubuuza fama diinu yadiinu bihi ya nabiya Allah nabbi oyo gw'ogambye anaasoma ddiini ki n'abagamba yadiinu bidiini alhanafiya agenda kusoma eddiini eyawula Allah albayda eddiini enjeru kyova olaba nabbi Muhammadi yatugamba taraktukum ala mahajjati albayda mbalese ku kkuba ejjurufu layluha kanahariha ekiro bwe libeera n'emisana la yazigu anha illa haliku omuntu alirivaako akuzikirira bagenda mu maaso bamubuuza kam bainana wa baina khurujihi ya nabiya Allah banga kyaliri wakati waffe ne wakati wa nabbi ogwogabe n'abagamba mikidaaru 1000 ami emyaka 1000 oyo myaka 1000 yali amaliza n'alina obugamba tuuba liman adrakahu nga yeesiimye ennyo y'anaamusangawo wa amana bihi n'amukkiriza fa innahu sayyidu al-anbiya kabaka w'abannabbi wa imaamu al-mursalin omukulembeze w'abatume nolwekyo nabbi tomuyita wa muzannyo si muntu wa muzannyo si gw'ozannyirako omuntu eyamanyibwa ensi eno yonna omuntu ayogerako ensi yonna n'ayogerwako
nolwekyo baddu ba Allah abalungi mikwano gyange abakkiriza olabira ddala buli kintu kyonna Allah yateeka ekiro okirabira ddala nga buli kimu kiri mustaqim. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. mikwano gyange abakkiriza tetuyinza kugenda ku bintu ne tubimalayo ebyaliwo ekiro, tetuyinza kubimalayo abooluganda ne bye tuba tukola tutya. kati bw'olabanga kino Qur'an yaffe Allah yagissa mu kiro ekya Laylatul Qadr, inna anzalnahu fi Laylatil Qadr, twagissa mu kiro kya Laylatul Qadr Qur'an. twogere ki bannange? Musa bwe yawangula Firawuna namuwangula Firawuna abagoberezi ne bamugendako, Katonda w'ekitiibwa yamugamba fa asiri biibadi laylan innakum muttabaun, tambuza abaddu bange ekiro. Firawuna wakubagoberera kiro, naye ekiro ne kiggwako nga tusabye na mutonzi. Kale Saala ku kiro ekisooka bwe kiba kisooka kikuleme Saala ku kyawakati, ekyawakati bwe kiba kikuleme Saala ku kisembayo, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. نمو مالي زابwe bayinamu omugabo ogumanyiddwa eri abawasabye n'eri abammiwa okuva eri Allah ow'ekitiibwa. Mu ssente zo, ssente olinamu ki? Wano imaamu agamba kuzimba muzikiti, naye abantu balina ssente, abantu balina ssente. Abamu alhamdulillah bagenda bazuukuka. Waliwo Haji omu Kampala omwo azuukuse, bamugamba nti Haji mu nsi toyinaamu muzikiti, toyinaamu nnyumba gy'olekedde Mungu. Ennyumba zino zonna z'ozimba tolowooza nti bibyo bino by'abantu. Haji n'alabuka engeri gy'alina ettaka eddingi ennyo mu Kampala, n'agaaka ŋŋende nzimba omuzikiti. N'agenda n'azimba omuzikiti, ettaka lirye muzikiti gwa kalina, abaguzimba gugenda, omugagga kyava ajja n'amugamba Haji munnange nsaba kwegattako, mbadde ndeese omusawo wa seminti wange 10. N'amugamba Haji abutwale walala, guno omuzikiti gwange nzekka, seetaaga bintu byo. Mutunuulire abantu abo, guno omuzikiti gwange. Yamumugobya seminti ensawo 10, yamugamba zitwale wala, waliwo abazimba, naye guno njagala gwezimbira nzekka, gwe ndisabirako Allah ejjana. Naye bakugamba nti wayita ku ssente, waliwo ekintu ekisinga ng'okusaddaka ng'okugaba. Bano mulaba bagamba nti muweeyo ssente, naye mugenda kutuuka mu maaso ga Katonda. Allah akuwa empeera, togenda kumuyita owaayo imaamu waŋŋamba okukola kino, jangu nkuwe. Teri muntu agenda kutola ku mpeera zaaziwe ku muntu, tekisoboka. Buli muntu agenda kubeera nga ayagala kwongerwako. Kyova olaba obanga tosinyiye munno eri togenda kumusonyiwa, bw'oba omubanja nga n'agaana okukusasula kuno eri togenda kumugamba nti n'olwekyo bano okubagamba ne babagamba nti abaye muleete, ate n'akubulira n'omuzikiti we guli. Bagamba n'okugamba nti betufunayo abantu babiri abantu 6 abantu 6 ne batuwa emitwalo 2 tuba tumaze emitwalo 2 abange tubiteekemu amagezi ebintu bino. Tunuulire omuntu Allah bw'abeera amugjamu omwoyo, tagamba nzizaayo nsiire, wabula amugamba ayi Allah nzizaamu omwoyo ngende nsaddaaka essente ze baŋŋambye okusaddaaka n'eŋŋaana. lawla akhartani ila ajalin karib, singa onninjikiriza ku ajali yange eneetuuse, fa asaddaku ngende nsaddaake sente zendeseeyo, wa akum min as-salihin, mbeere mu bantu abalongoofu. Saddaaka tuzuukuke. Abange tugenda bye tusiba bikutuka, mbalayirira Mungu kino ekyasa tekibuuka, tetubuuka kyasa kino ne bw'ona okola otya. Era okutuuka mu 2:8 tujja kubeera wansi nga 2:7 tujja kuba wansi nga twebase, ng'abaliwo bano boolaba bootudde nabo abato ate nga basajja bakulu bali mu myaka gyaffe, nga tuli wansi twebase. Abaakola ebirungi baakola byabwe, abali mu ntaana bali eyo. Gw'okimanyi nti waliwo mu ntaana ababonerezebwa,
nga bukyanga baziikibwa bali bakubibwa miggo ate n'osanga waliwo abali eyo omwana wattu beegolodde bona baboneze baleka abaana ku kyalo babonyaabonya abantu abange gundi wuyaze muyingize embazzi muyingize ebbaafu muyingize arazeewa agenda kubuuka kugula sigala bannange omusajja yatuzaalira omwana era mukampala omusanga ng'atunda essaati mbisi n'omukago waayo ate eno gy'otuunaga muti akajasi kankubye munyambe banne mbadde nakaziteeka mu bbaafu naye ng'agibye kuwaya jabya mutunde n'agireeta olweyogere olw'omukono amugamba tojambala n'ogenda emutundwe tunuulira n'osanga bali abali mu ntaana beegolodde bali eyo balinda kyamu bali eyo muddu Allah mulungi n'olwekyo tukole wafi amwali mu maali zaabwe haqqu lisaa'ili wal mahrum bamanyimu omugabo ogwo ogumanyiddwa eri ababa basabye n'eri abammibwa weekolera ebintu byo kikyotalabye kiki kyotalabye musiraamu gwalina ssente Mungu nga yazikuwa abafudde abalabye nga bagagga naafa n'omanya n'ogaa nti owaayi afudde naye bw'afudde tebagamba nti ssente zibuze naye nga ssente weeziri ne bandibadde beetaaga bututinde bandibadde bamujjanjaba naye onagambye tuleetereyo emitwalo ebiri abantu 6 la ilaha illallah abantu 6 imaamu bagambe babeeranga mwebali nsaba naye mukulu omulango gwa imaamu ogwo Mungu amuggulirewo ebintu bye byonna ya rabbi ebyesibye emitwalo 2 Allahu akbar la ilaha illallah abaddu ba Allah balungi muzikiti gwezimba gwa Katonda nyumba ya Allah tugenda kuvaawo nga twebase batwogereko oba oyina amaanyi twalayo ensawo nga bwagambye ina musajja watwagala nti bwe tumala tufuna obusawo emitwalo egyo ne tugifuna abo ne batuwa twalayo obubuuze mukuba akama weetaaga ensawo mmeka abantu nga bakoze ebintu ebitaliiyo waliwo abazimba ennyumba ezicyakalwa abo bali eyo beebase abazicyakaliramu tebalina omu abajjukira ate bwofuna nga akujjukira weebaze Katonda olwayo wetwogera waliwo betwogerako nga bafadda bannasibu bafadda tusiikane ku muzikiti wannasibu obweyogerere tusiikane ku muzikiti owakasula wandegeya bafadda abazimba omuzikiti naye olese ki banakwogerako ki n'osanga ate omusiraamu ye yaleka loogi bali omwo bentera omwo yaleka loogi bbala bali eyo mbawulira naye nga bali babagamba nti abayi mukole bino byokola byebibyo omuzikiti nozimba omuzikiti oba olaba omuntu Mungu gwe yawa essente ejjana ya Allah n'emulema omusaasira basoba bannabbi Muhammadi Allah okubawa ejjana bakola ekintu kuwaayo era mukyova olaba emaali ya Abdurrahman yayingira mu Madiina nabbi yali mu kisenge mu nnyumba nga Madiina neekankana abuuza abange kiki emaali ya Abdurrahman yezze mu Madiina nabbi n'agamba emaali ya Abdurrahman ebezze Abdurrahman agenda kuyingira ejjana ng'ayavula Abdurrahman ebivunne bimutuukako embeera neemutuukako eyo nabbi bwayogedde emaali wajja mu Madiina temwali maali yonna emaali Abdurrahman gye yaleeta abagagga ne bajja babeere nga bagibuukinga n'abagamba abasinga ssente yagitutte dda n'amugamba yatuliddemu olukulu n'abagamba emaali eno yonna gye mulaba y'abavuba mu Madiina yagigabira abavuba mu Madiina kugaba infaq Abdurrahman yali mugabi era kyova olaba owekitiibwa nabbi Muhammadi bwe yali afa yagamba maka gange Abdurrahman mu ssente ze yalina Abdurrahman yagamba nga weeziri n'agamba buli eyali mu lutalo lwe Badiri bamuwe dirhamu 10 ne bagenda nga babawa buli eyalimu era ssente zasigalawo adduwa Allah balungi mu nsi muno mwali abagabi naye ffe ate kye tukomye Mungu atuwadde obuwangazi atuwadde ssente ate tuli bakodo mutunule bakadde baffe lwaki tebalwala bino bisukaali lwaki tebalwala bino bigundi baali bagabi ejjuma nkendo bwetuuka nga bamanyi tugenda wa haji gundi kulya mmere kulya naye kati olwala ejjuma beggwa buli muntu avuga mmotoka ye n'agenda toyagala mumuwulira ebyo ng'agenda ggala kisaakate kye ng'alya mmere ye naye abasajja bali bataata baffe olunaku ne lutuuka olw'ejjuma abeera mu kyalo eyo n'agamba kanwene ensaalireko essimba ndudde okulya ku nnyama ate misikini nga talina ssente n'agenda essimba n'asaala ne bamala okusaala ne bagenda
n'agenda ojasuubira ennyama era n'agirya n'avaayo n'addayo ku kyalo kye bambi. Teri muntu gw'oliisa mmere n'omunywesa wallahi nakkolimira okuggyako ng'obwongo bulwadde. Ate kino nkikutegeeza gwafunye ku kyansi okumpuliza buli gw'oliisizza yenna n'ajja mu makaago n'alya agenda n'ebizibu byo. Leka twetaaga kweggalira. Oli n'agula kilo z'ennyama neyeeggalira the face n'agikyusa. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أزواج رسول الله أجمعين وعن التابعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمل حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بالكافرين وأعوانهم من المنافقين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم ونكس عددهم. اللهم اقتل منهم عددا ولا تذر عليهم أحدا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانهم وإن كان مسيئا فتجاوزا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.